Kadde ka kujonjobala, kadde ka miranga, kadde ka biwoobe. Kiri kitya eyo ewammwe? Ene waffe tuli miranga, ene waffe tuli mu kwaziirana olwa muganda waffe Edward Muhumuza anti tumuziise. Muhumuza Edward Wumula Mirembe. Bannamawulire, Bannayuganda, abaagazi ba muganda waffe Edward Muhumuza b'emikwano n'eŋŋanda bonna baweddeyo, ffenna tuweddeyo ne tweyiwa mu ddene ne twessa mu ddene okugenda okuwerekera muganda waffe Muhumuza Edward eri Kubigya Byabajajjabe ku kyalo Kanyinya ku mugombolola ey'Ekibuye ku disitulikiti ey'Ekyegegwa. Tumuziise tumuleseeyo Edward Muhumuza. Edward Muhumuza Wumula Mirembe. Bannange kabadde kaseera ka kunyolwa, kaseera ka kukaaba, kaseera ka kutiitiwala, kaseera ka kuwulira ddala ng'ensi egaanye olwa muganda waffe munnamawulire munnaffe Edward Muhumuza eyavudde mu bulamu obw'ensi jjojjuuzi wano. Wali ku luguudo lw'Entebbe bwe yabadde agenda okutwalayo coursework we ku University y'Enkumba gy'abadde asomera era nga yabadde yakava eri mu bitundu by'e Bunyolo okunoonyereza ku nsonga z'amafuta. Bannayuganda abanyolo ababonaabona olw'ettaka lyabwe okuba nga lyazuulibwako amafuta, abaagobebwa, abattiddwa, abawambibwa, abatulugunyizibwa olw'amafuta okuba ku ttaka lyabwe byabadde ava okunoonyerezaako Edward Muhumuza. Akabenje ne kamusena. Kigambibwa mbu akabenje kano kandiba nga kabadde kapange nga kategekeddwa aba gavumenti ya kuno olw'okuba yabadde abanoonyerezaako ng'alina bwino mungi ne baagala okusirisa bwino oyo gwe yajje mu bitundu by'e Bunyolo ku mafuta ga Uganda. Bannayuganda babonaabona olw'amafuta gaabwe. Kyandiba kye kyamuviiriddeko okuttibwa. Byonna bikyali byambu. Byonna Mukama y'asinga okutegeera. Abalala bagamba nti yabadde mukoowu engeri gye yadde yakava e Bunyolo yasuze ku waafiisi ng'akola waaka we gw'ava okunoonyerezaako ne coursework wa university. N'avuga nnyo ku makya mutwaleyo obudde buleme kumulya nti fatiigi eyo ye yavuddeko akabenje. Muganda waffe emmotoka n'emukuba wansi n'emuvulungula n'asibula obulamu bwa duniya. Bingi ebyogerwa naye ng'ekiriwo nti muganda waffe yatugenzeeko aye tumusiibudde lubeera situliddamu kumulaba. Emirembe n'emirembe amiina. Muganda waffe Wumula Mirembe Edward Muhumuza abakozeeko naye abadde bamumanyi buli omu ali mu kulumwa. Tusaasira nnyo aba NTV, tusaasira nnyo aba Nation Media olw'okufiibwako mukozi munnammwe, olw'okufiibwako mukwano gwammwe. Tusaasira aba Vision Group nabo okufiibwako mukwano gwammwe munnammwe mukozi munnammwe kuba mmwe mwamutembeeta okumutuusa w'abadde. Ne twesaasira ffenna abadde bakwano ba Muhumuza, buli abadde amanyi Muhumuza n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine musaasira olw'okufiibwako baddeewe. Kibi nnyo, kibi ddala. Naye nga twamuziise, twamusiibudde mu bitiibwa mu mirembe, awummule mirembe. Tumusabire muganda waffe Omukama amulamuze ekisa. Bw'aba alina bye yasobya bambi amusaasire amusonyiwe. Tugenda kukusuba nnyo Edward Muhumuza naye Wumula Mirembe badde. Ffenna ly'ekkubo.